Naffe tusanyusa okulaba wano ewaffe mu maka gaffe Kabimbirisa. Amaanyi nga mangi gozze nakugonaku olwaleero. Amaanyi mangi nnyo olw'okuba omwami omugenzi taata Ssaalongo Sylvester Ntale yali mutaka ku kyalo kino, yali mwami w'amaanyi nnyo ate nga yali musajja muyigirize nnyo, yali musajja njasobyagu kwegamba amaka gano yatukuza nga ffenna tulina kuba b'amaanyi ate nga buli kyetukola tukikola bulungi. Soko yonjo eri omuntu akulaba obudde buno ayinza okwetaaga okumanya ani gwayogera naye oba ani gwawuliriza essaawa eno ku TV. Amannya agange nze Daisy Nakato Nakalema Hatchwell, nga Hatchwell linnya lyange ery'obufumbo. Mpangalira Bungereza mu Bendo lya South London, nga ndi mukyala musawo nga mpangalira eyo ne famire yange. Nabaleseeyo omwami n'abaana olw'okuba nti ekiseera omukolo guno mwe gubeeredde ewaffe abaana babadde batandika okusoma Bungereza kale nabadde sobola kutambula nabo. Omugenzi obadde omuyita otya era omuntu ayinza okwebuuza wano oliwo ngaani? Omugenzi ye yali taata wange anzaala ate nga nze namufuula Ssaalongo. I'm one of the twins. Oli mulongo. Olaba nga nkugambye nti nze Nakato ne babiri wange gyali mukyala musawo na midwife e Mulago. So ndi mwana nzaalibwa mu maka muno wadde mpangalira eri naye ng'obutaka bwange obukulu wano we mpita Akaalo Matendo. Wali maze ebbanga ki nga tojja Uganda oba waneene waka wazaalibwa? Kubanga amaanyi gozze nago olunaku olw'ejja ekiro twalowooza nti oba oliawo minisita yaze oba prime minister oba president yatuuse abantu nga batidde beewunya n'okwewunya amaanyi gwazze nago. Gwe mudde okusosa okudda e Kampala oba obadde otera okujja era nga jja bw'oti? Sitera kujja Kampala, ntera okujja e Kampala omulundi gumu mu myaka 10. Myaka 10 mulundi gumu? Wendwirawo ddala olw'okuba nti nina obuvunaanyizibwa erudda eri. Ate taata wange bwe yali nga mulamu nga bwe mba mwetaaga muteeka kunyonyeddako najja naye kati nabadde nina okutuuka mu kiseera ekizibu ennyo era olunaku olwaleero mutabani wange omu ku batabani bange ayingidde yunivasite nga siriiyo ekitabayisizza bulungi. Naye ali UK? Baana bange bonna babeera UK. Kale kyova olaba nga nabadde nina okujja wano olw'okwabya olumbe lwa taata wange olubadde lumaze ebbanga eddene. Era ndi musanyufu nnyo nti tusobodde okubeera wano n'abantu abalungi nga mmwe ate n'okuddako ku butaka okufuna ku mpewo z'abajjajjange. Emyaka gy'omaze kumpi 10 gyoyogeddeko ng'atujjamu mulundi gumu oba ebiri, abantu bano bo bakuyisizza batya aba wano abaludde nga tebakulaba abataka era embeera yonna beeri etya ku myaka gy'omaze nga toli wano? Abataka yakino ekyalo olwokuba nti kyekyalo kwe twakulira ate nga taata waffe yali mwami mumanyifu nnyo nnyo nnyo. Abantu abasinga twali tubamanyi bulungi nnyo ate era ne bwe tubeera eri mbeera eri naye okuva taata wange lwe yafa byolaba mu maka wano ebisinga nze mbiddukanya nga mbiddukanyiza ludda eri naye nga nkolagana n'abantu eno abataka n'abantu abalala. So nkyali part of the community ate kino ekifo eyali entandikwa yange era nkyenyumirizaamu nnyo. Andrew Benon Kibuuka nyumizaamuko naye nga gamba nti oli mukwano gwe era yemu ku nsonga lwaki ali wano eno. Ojja otya okukwatagana n'omuntu ng'oyo ali prominent ddala mu industry Uganda ya entertainment naba nga tasobola okujja n'akubeerera olunaku olwaleero? Andrew Benon Kibuuka mukwano gwange ate mwannyinaze ate taata waffe. Manya Andrew Benon Kibuuka through my best friend Mrs. Naomi Ssenteza gwe tuwangala naye Bungereza. Bannyaniriza mu famire yaabwe ne tujjamu oluganda olwa ddala era olwaleero famire y'abazadde ba Benon Kibuuka baganda be bonna tumanyiganye bulungi nnyo, twava mu mukwano kati tuli ba Luganda. Era bamanyi bulungi nnyo famire yange nange mmanyi nnyo. Oli wa munda? Ndi wa munda.
era okubalaba nga batuuse wano ne muganda wange Dora tumanyiganye ebbanga ddene nnyo ate nga baganda baabwe nabaleseeyo e Bungereza era nabo bampadde support y'amaanyi. Baganda bali Bungereza abamu bali mu US era nagenza okutuuka wano nga bampadde support y'amaanyi nnyo. So ewaabwe ndi wa munju na wano ba munju. Olw'okumalawo bbanga ki wano mu Uganda basically? Wentera okujja ekinene nnyo malawo 1 month. Mwezi? Yes, sir. Oli wa mwezi ng'okyaliwo? Mbeera wa mwezi gumu. So tugambe ogenda beera wa mwezi mulamba? Sitera kwagala kumanya ntambula zange. Kale obaka obusembayo eri omuntu akulaba n'enteekateeka eri wano egenda kutambula eti? Enteekateeka egenda okubeera wano olwaleero. Emikolo egy'eggulo gyawedde bulungi kaakati olwaleero ng'abantu bamaze okufunayo ku kacaayi. Ekigenda okuddako tugenda okusaba emmisa egenda okukulemberwa abasasedooti ab'enjawulo ng'omusawo omu ku basasedooti omukulu mwana azaalibwa maka muno Reverend Monsignor Richard Kayondo. Oyo mwana mwannyinaze ddala tugenda okuzaalibwa era ffe be baatulera yasuzeewo wano ndowooza wamulabye mu ggandulo erya Black. Kati between the misa bagenda kuteekako omusika eyalondeddwa ekiro kyajjo. Then ebyo bwe binaaba biwedde tulina okugenda okusabira omugenzi ku malaalo naye ate kumusabira omugenzi ne mama wange yafa so many years ago. So buli omu yeebase side by side. So bonna tujja kuba tubasabira olwaleero ate bwe tunaava kubijja then tukomewo tutuule then tusobole okuwuliriza obubaka obw'enjawulo. Obubaka obw'enjawulo nga buwedde ndowooza anaasembayo okwogera ajja kuba omukulu wa Kasolya. Amaka gano maka ga nnono, tuli Baganda, tweddira Mpologoma, tuli bazzukulu ba Namuguzi. Obutaka bwaffe buli Lwadda Kyaddondo ng'ate twakamala okufiirwa omutaka w'ekika Ssebuganda Namuguzi Wilson Endawula. Weewaawo yabula naye twamala ne tufuna omupya. So tubadde tukyali mu kunyolwa kw'amaanyi naye ate tuli bagumu olw'okuba nti twafuna omupya. Kale akasembayo emyaka gy'omaze ebweru mingi nnyo. Omuntu ayinza okwebuuza oluzungu nga bano abaana bagenda mu America Bungereza emyaka 2 mwezi gumu oluzungu ne lukyukirawo. Oluganda gwe olumetenze otya okuba ng'okyasodde ogera n'otateekamu yadde kwepanka ng'abalala bakola ab'emyaka 2? Ekibuuzo ekyo kikulu nnyo era nsiiba abantu b'empangaala nabo mba inspiringa nnyo okwagala wa gye bava. Tulina okwenyumiriza mu wa gye tuva. Bw'otuuka eri gye tuwangalira Bungereza, they are very proud of their language. Era obasanga nga boogera olulimi lwabwe with pride. Kakati bo baba basobola okwenyumiriza mu lwabwe, lwaki ffe tetwenyumiriza mu lwaffe? Ndi mukyala Muganda ennono, njagala nnyo n'olwekyo mba wadde mazeeyo ebbanga ddene naye ate ekyensinga okwewuunya ye muntu agamba nti mazeeyo era nga bw'oyogedde omwaka gumu emyaka 2 nti olulimi ndwerabidde. Kuba nze ne mu maka ewange abaana bange era nfuba okulaba tebalwogera nnyo naye obwogereramu akatono ne bamanya wa gye bava. Era sirekerawo kubajjukiza nti ekabimbiri mu mukono kyaggwe eyo yensibuko yange. Bambuuza ebibuuzo bingi nnyo era we twogerera nabalese bali ku Google Map ne Aerial era bateeka okubanga kati luli babadde balaba the pink roof kati ndowooza balaba white tents kubanga bagendako ne basakolinga this is where mom comes from. So kirungi nnyo okwenyumiriza
wajofa obubaka obusembayo eri akulaba any message is above leader or something small obubaka bwange obwandibadde busembayo bw'abataka ba ku kyalo kino Kabimbiri gye nakulira. I was overwhelmed bwe natuuse wano kubanga olumbe lwa taata wange lubadde lumaze emyaka 10 nga terwabize. Oluusi omuntu bw'omala okugenda oyinza okwesa